Mu audio yange eno ndowooza ejja okusembayo nga bwe mbagambye nti akadde kagenda nti wadde ebyo byonna byonna twogedde nga bwe tulabye nti omuwambi omukulu okuviira ddala ku ntandikwa yafuba nnyo okulaba nti atusaanyaawo. Yafuba nnyo okulaba nti akozesa buli muntu yenna amujjira mu bwongo bwe okusobola okutusaanyaawo. Ku ssaawa eno gye twogererako, omuwambi ono omukulu agenti waabwe agezaako okusaanyaawo ebintu byaffe, ate ayagala atuzze mu bika byaffe. Abakulu b'ebika ku ssaawa eno abasinga abamu batandise okwogera oludikya. Abakulu b'ebika abamu tebakyalina buvunaanyizibwa, abakulu ab'empya, abakulu ab'ennyiriri, ate bwe bafuna chance ne batuukirira omuwambi ajjayo obusente buno obukunkumukwa n'abaga nti obukunkumukwa buno wadde bukunkumukwa naye kasita mmwe muli bali mubaveeko, bali bemukulembera mubaveeko, tibalina makulu. Era nabo olw'okuba abambi bakuumiddwa mu buddu, oluusi bakola ebintu nga tebabimanyi. Omuntu omukulembeze yandibadde ategeeza abazzukulu, abaana n'abazzukulu bakulembera n'abagamba bange mufube nga bwe musobola, emiti gino miti mikulu nnyo, musimbe emiti gino temugitema. Omukulembeze yandibadde ow'ennono n'abaga nti bannange ennono yaffe n'obuwangwa bwaffe bajjajjaffe mugendanga ne mufukamira mu biggwa ne musaba. Ate kati abakulu b'ebika abasinga obungi bo mbu ba .com ebintu babikola kifuula nnenge, ate be basaanyaawo ennono zaabwe. Abakulu b'ebika abandibadde bagandi bannange mulyenga emmere ezimba emibiri, mufube nga bwe musobola, mwewale ebimeremere bino bye baleeta. Ate olw'okuba nti abasinga obungi abakulu b'ebika nabano abakulu abandibadde abakulembeze naddala mu Buganda abandibadde bayigiriza abantu n'okwerwanako, okufuba okwerwanako kwejjako baminaani oba abawambi, agenti b'abawambi, ate bo bali mu kkobaane lyerimu n'okulaba nti nno Buganda bagiteekera ddala mu nninga. Kale no ne weesanga nga omwana w'Omuganda ali mu kaseera kazibu. Okusomesa kwange okwaleero kubadde kuli ku ngeri ki bano abasajja gye bafubye okulaba nga batuyitira ddala, bajjira ddala mu nnyumba zaffe, bayise mu ddiini, bayise batukutte mu obwongo mu ngeri ffe gye twandibadde tukula nga tukula nga tulina ebyaffe bye tukozesa, ebyo baagala babituggyeeko, naye ng'era bakufoosinga okulaba nti nno ebintu ebyo obivaako. Kati bw'obanga toliimu mpeka emera era weesanga bwesanzi nga ogudde mu katego kaabwe. Akatego kaabwe bw'obanga Windows zaayiika ate nga tokyalimu na mpeke, weesanga bwesanzi nga akatego okakoze ekyo, okaguddemu. N'olwekyo mmanyi nti abali mu kisinde kino Abageye Tudde Ebussujja n'abalala ab'ebika be muyinza okusheyaringirako okusoma kwaffe okwaleero, ndowooza tuyinza okubuuka akatego kano tuyinza okukabuuka ne twesanga bwesanzi nga akatego kano tukabuuse era nga tusobodde okusobola okudduka omuwambi ono n'okusobola okuzimba, kubanga kati